bankubanga ne bankuswaiba ne bankuba ku bisenge. Lunaku lumu ne nsanga endeku n'ekibbo bwe kiti nga batuzizaamu ki endeku n'enkuku. Enkuku ne papala bweti. Enkuku nadduka. Kyali kiro. Nali nga ndabanga nnyo abafuujuka. Twali kumpi n'erimbo. Ntandika ne mugamba taata nkyoyo okunkuba buli lunaku. Ne kati nakabina nakaamabwa mangi. Ensi eno bwefuukuuka tewali asobola kugyewoma. Olwo neetwaliramu eyabimanya n'atabimanya. Mu kaseera ako ng'efuukuuse twaba ddembe ku yategeka n'ataategeka. Ffenna tuba kyekimu kuba ffenna ebitukuba biba bye bimu. Ekibira bwe kikwata omuliro enkima ebadde talina weesula n'ebadde yategeka obulungi ow'okusula bonna badduka bawankima abo. Ngera bwe kiri ku binyonyi nti ekyo ekirina ekisu n'ekitalina kisu bonna baba balina okusenguka bagende beeyunire ensi endala osanga omuli eddembe. Tetulinda kaseera ako kutulumbagana ak'ensi yaffe okufuukuuka. Ke kaseera tuyimuke tuzimbe ku ddembe ly'ensi yaffe ebisenge binene omulabe sitaani batasobola kubuuka kuleeta butabanguko mu yo. Twebaza Mukama oyo atuwadde ekisa, obulamu n'eddembe ne tuba tukyasobola okutambula, okuseka n'okubuukabuuka. Ne tuba tukyasobola okutemya, okwogera n'okufumiitiriza. Si buli muntu nti olwaleero yabisobola. Nedda. Si buli muntu nti olwaleero ebyabisobola. Nedda. Abasinga babatadde ku mmotoka babavuga babazzeeyo mu byalo byabwe ey'ewala gye baava. Si lwakuba nti bafudde, nedda, wabula lwakuba nti gye baasenga babalemye, baafunirayo ebirwadde era abazzaayo ku byalo byabwe gye baafa bafiire eyo. Abalala babavuga babatadde mu mibookisi ebiwunde, emmotoka ennyingi zibawerekera zibazzaayo eyo mu byalo gye baava oba ku byabajjajjaabwe babaziike. Ate abalala beesunga nnyo olunaku lw'enkya oba olwaleero ku makya kubanga waliwo abasuubizza okubajja ku byalo byabwe ey'ewala gye baakulira abaleete mu kibuga. Abalala ate gye babajja babazzeeyo mu byalo gye baakulira. Embeera bw'etyo, obulamu butambula bwe butyo. Gwe bw'oba oyingira wabaawo abafuluma era gwe bw'oba ofuluma wabaawo abayingira. Bw'ekyo bwe kijja okuba lubeerera. Entebe gy'otuddemu waliwo yagituulamu era nayo gy'ovaamu waliwo yali agituddemu. Omulimu gwe weesunga okufuna waliwo agufulumamu era ezo enjigi z'okkala waliwo yaziggala mu mbeera y'emu nga naye gy'oziggaliramu. Ebyensi bino bibeerawo bwe bityo lutambi lw'eddamu. Si neetooloovu, kye giyise neetooloovu nti w'otandikira ng'ogigoba bw'okomekereza ng'ogigoba. Amaloboozi nga gano gabamu ebigambo ebitawanya omutima n'endowooza kw'oyo ayagala obbisibira ku nkondo. Olwo gyewali eddala ebigambo nga bino.
buli wabiteekako awulira nga bimutawaanya kubanga biba bimujjukiza ebyatayagala kuwulira. Naye tulikomawa okwekuumira mu kwebuzaabuza. Nze nzikiriza nti waliwo ke kaseera we tulina okuyimirira tukyuse ebyo byonna tutagala kulaba. Twegendereze ebibuga bye twayingira kuba bangi ababifulumye nga tebalina kye balina. Abamu nga babifulumye nandwadde kyokera waliwo bangi ababifulumye nga bawangudde. So tubyegendereze ebikolwa bye tubikoleramu n'emize gye tuyigiramu. Twegendereze ebyalo ebyo ewala gye twava kwera bangi abavuddeyo ne baddayo nga bawangudde wadde nga abamu batiddeyo mu masuuka nga buli kimu kibalemye. Enkyukakyuka bwe liyita eddoboozi lyo lye lyetaaga lyokka okuwulira. Oligaana okuyita bange eyise oyinza okumaliriza obubi. Emitima gyaffe gikola amakulu nga gisigadde si byuma. Naye bwe tuteeka ebyuma mu mutima gwaffe oba mitima gyaffe, olwo nno ag'amajimbi agalibisengamu agaligisengamu nawo galikozesa amaanyi mangi okugyabuluzaamu era giriyatika, giribwatuka era giriyulika oba girimenyeka. Obwetoowaze n'obugonvu n'okwagala bannaffe yandibadde enkola mu mbeera zonna ze tutambuliramu. Kwayinawo n'atayina yandibadde enkola kubanga ekyokka kye tulina okuyita mutwale eggwanga lyaffe mu maaso kuba abenkanya, obutaba baluvu n'okwagala bannaffe. Yandibadde enkola gwayina okutuukirira oyo atayina n'owuliriza obulumi bwe n'ofuuba okulaba nga naye afuna eddembe lye nga ggwe ly'oyina. Twandyewaza okuggyako bannaffe eddembe lyabwe kuba lyabaweerwa Katonda. Buli bw'oyingira onyage ekintu ekyaweebwa munno Katonda olutalo oba olugudde Katonda. Twongere okusabira abaana baffe kuba ensi yaffe ey'enkya era emiti emito tekigenda okuggumiza ekibira. Kimagumira kitya nga mugisaawa mugitaataaganya temugirabiridde mugiyuzaayuza sina kinina okugibuza. Nze nzikiriza nti ensi zaffe ey'enkya esobola okuba ey'enjawulo singa tukkiriza nti kikakata kuffe okuba ab'enjawulo, olwo nno nabo batukoppe baba ab'enjawulo. Nabongo Charity Foundation wensinzidde era wendi amaanyi abamita Rima Sam ndi ku MR Life oba ku Mitani Club Bongo Life wensinzira bulijjo okutuukako. Nabongo Charity Foundation obweza bulina abaana kati 49 bwengattako ne muganda wange omwana wange gwentudde naye wano wadde nga 17 bagenda kuddayo okusoma. Twetaaga $5,000,000 $10,000 tetunnazifuna. Tukyasaba tukyasala amagezi okuzifuna kuba abato balina okusoma. Ensigo eyo ne saddaaka gy'ogenda okukola ng'oyita mu bwana bwa Katonda obwo buwe $3,300 buli kamu, Katonda agenda gikubalira. Eriyoza ebigere bye bitukuza, engalo zo ziritukula era erikufuula omuwendo buli w'olinnya era erikuwa obuganzi bw'olituukawo olitwalawo era bw'oliyitaba bw'olikoola buli omu alikuyitaba. Olwo y'ensigo omukisa guno okumeezayo n'olwaleero wandigwetwalidde ng'oyita mu kuyamba akaana ka Katonda kamu ensigo y'ensi kimu eky'okkumi eky'ensi leka kisige mu kaana ka Katonda waakiri kaweerereyo ttaamu emu oba omwaka gumu Katonda ajja kikubalira. Tewali babirwadde birumbagana nnyumbayo, tewali battemu na butali bwenkanya buli kutomera. Walina 10,000, walina 5, alina 1,000, walina lweyo osoba $3,000 kakadde kamu kusinziira ku mutima gwo n'okulungamizibwa kwo. Tuyambe totwekera buweereza buno obwana buno budde mu busome weewaawo jebaleko osobola okwogera Kenyu.
Kuba kifuba kingi. Amanya kwa kuyita. Bampita Nganda John. Nganda John. Wano wotudde omanyi? Nedda. Babadde bakuleeta bagambye ogenda. Uncle Sam yangambye nzije n'abaana eno binaze nabo. Nzije nsangeyo uncle. Mugambe kinjagala. Kuba njagala kusoma. Wakwocha oludi. Kusoma kwokya oludi. Wavuddeyo okujjawo? Navudde mu Kisenyi. Gye wali wagula ennyumba? Nedda. Gye wali maama wo ne taata wo? Nedda. Nali nava ewaffe nga nagende. Ewammwe wa? Bombo. Kati wadde osula ku street? Wadde osula oti? Mbadde nsula mu Kutiya. Mu Kutiya? Mu mwala? Izi nga nakajja baŋŋamba muwala wafiirayo abaana. Kati ne baŋŋamba sulayo. Era mbadde nsula eri maaso ku dayali. Kabalaza? Okozesa ekitamiiza kyonna? Nedda. Kyonna ekitamiiza kyokozesa? Ena emyaka gyo? Emyaka 14. Lwaki wageyo? Nava ewaka taata wange nali nsoma mu second term. Nagenda nensoma nga sisomye bulungi. Taata wange yaŋŋamba ayagala mbeere mu basatu abasooka. Nali mu abo 15 abasooka. Nekimunyiiza n'atakyagala. Naŋŋamba obeera otya mu bano nga bano bo bali mu bali. Golowooza nze nkuwerera, golowooza ssente zange sisobola ziwerera mu balala. Era taata wange yakwata pepa zange zonna naŋŋamba nzikwate nsuleyo mu Toyi. Era ng'ekyo kimaze n'avaawo n'andeekera naŋŋamba kuuma kuba nali nava ewaka nga mbeera naye nga nava eri ewaka we nga yantwala ku dduuka nga gye nsula nga nzinze atunda. Kati naŋŋamba nsula era wamalayo n'agenda eri ewaka. Nze ne nsigalawo awo ne kinnuma ne ŋŋamba kati kyokka ate ye ng'ayagala nkole kindivayizinge. Ate nga bye nandirivayizinze ne mugamba taata pepa ne waŋŋamba nsuleyo mu Toyi. Kuba nze nali sizisuddeyo nazikwata ne nzitwala bbali wa Toyi bwe bati. Nga saagala nsuleyo nga njagala lowooze nti nzisuddeyo. Ne ŋŋenda mu dduuka. Nagenda mu dduuka ng'agenze nkonzireyo nga nazo zisuulayo nga simanyi. Era bwe naddayo eri okuzikebera nga teziriyo. Kati baali wali eri waliwo omukazi nali muyita jjajja. Ne mugamba jjajja taata asuddeyo ki pepa zange mu Toyi lwakuba nga nsomye bubi. Naye ne kitamuyisa bulungi. N'amugamba n'agamba anti we mukuba mugamba mwana mukuba nnyo. Nandi yali asusse okunkuba nga lunaku ayagala nga nkuba. N'aŋŋamba n'ampa amateeka amapya n'aŋŋamba teri kuzannya, teri olina bbeera mu dduuka. Kyokka ate mu dduuka temwalimu pepa nti nsobola olivayizinga. Temwalimu TV nti nsobola okulaba. Temwalimu wadde ne kaleediyo nsobola okukola ki okubeerawo. Era natuukanga nga nze mbeera awo nebowa. Kati ate ngaaliwo mikono gyange wali bazannya matatu olumu ne bazannya luddo. Kyokka ate nga bazannyira awo nange lumu ne ŋŋamba kanzannyemu nneme kwebowa. Kuba ate nga tayagala neebake. Agamba nti bajja kunziba. Kati ate nga bwe mbeera munda mbeera nnakwebaka. Kati ne nvaayo ne nzannya nabali. Bwe yansanga gwasooka n'ankuba. Ne nva ku luddo kati ne nzira ku matatu. Nga nzira wali eri ne nzannya matatu. Kuba edduuka lyalinga wali nga ntunutula amaaso gaalyo.
naye nga nzanyira era nga bwansanga agamba bajja kunziba ng'era nkuba. Netandika nga buli lunaku yayagala mbeera awo nga nkuba bukubi. Netandika ne mugamba taata nkyoyo okunkuba buli lunaku, waakiri ntwalewa kuba nali nnaku ziri nalina waliwo we nali navaako ewaka ne ngenda waliwo ekitongole bakiyita African Arts nali naakamalako ng'ennaku 3 ne bannona ne bantwala eyo koomu yaabwe ne mbeera ng'eyo. Namala ne banziza ne mugamba taata mba ku ssimu nkubireko ba anko. N'aŋŋamba obakubire obagambe ki kuba baŋŋamba embeera yonna ekalubye mbakubire mbagambe. N'aŋŋamba obakubire obagambe ki. Awo n'atandika nga bwe naamugamba ng'ekyo nga ŋŋamba kati zannyamu ku ludda omulundi gutya gumu. Buli nga bwe mugamba ekyo kati n'atandika nga ŋŋamba kati saagala oddemu kuŋŋamba nti okubire ba anko, saagala okwate ku ki ku ludda. Gwe tandika ng'obeerawa mu dduuka. Ntandika nga mbeeramu kati lunaku lumu nga bw'omanyi ffe tubeera awo ne tugamba gwe tosobola mu ludda, gwe tonsobola, nze nkusinga gwe tonsobola. Lumu kati nga waliwo abaakana nange ne mbagamba mmwe muli baana temunsobola. Kati nange nenzannya naye era nga ntunudde mu dduuka. Olwansanga nampa 2,000 n'aŋŋamba genda olye emmere omale okomewo neki nembu. Nze yandaba naye teyasooka kunnyega. Ne nvaawo ne ngenda ne mugamba taata nsaba kunsonyiwa nzanye eki luddo. N'aŋŋamba omuzannyo esaamu kugaana, genda olye emmere okomewo n'embooko 2. Era saakomawo nazo kuba Bombo Town kati nali mu Bombo Town nga simunawe nzija mbooko. Nzirayo ne mwegayirira. N'aŋŋamba oba toyagala nviira. Ne mugamba taata nsonyiwa sijja kuddamu. Ne neetonda awo n'agaana. N'aŋŋamba oba toyagala toyingira mu nju yange. Kati sayidi wansi nze yali atereka ssente z'edduuka. Sayidi nali nkoze ku olwo 3.5 ne ngenda ne nziyawo 1,000 era ne nkwatayo takisi ne ndeeta e Kampala. Kati ne ntandika beera Kampala ne mbeera nga sinaba kujja Kampala nga naakafuna 1,000 ninakyali wange gwe nafuna. Nali njagala mbeere ku City Bomb. N'aŋŋamba olaba oyo taatawo. Akka taata wange yali yeesimbawo nga ye kansala ne lwakuba yali teyafuna kalulu ng'ali abulako. Akalulu kaali kabulako kati oli n'amuwangula. Kati nga bamumanyi tawuni yonna ti kansala. Era n'omulundi ogumu nabulako ne banzizayo mangu. Kati n'aŋŋamba naye gw'olaba ogenda kudduka taata wo bamumanyi era ajja kukwata wali bakukole ki bakuzzeeyo. Kukeera ku makya ogende wali eri ku Bombo kwabiri ojja wulira takisi zigenda ziyita Kampala oba wa. Waliwo nawana eno ku kkubo eri waliwo eyagulu n'eya wansi. Waliwo n'eno gye bayita nga tonatuuka eyo Kampala. Waliwo Semonyi Busega. Kampala Busega bwe batyo nga bayita bwe batyo. Ne ngenda ne mbagamba ntwalako e Kampala. Bo yali yaŋŋambye mu paaka empya. N'aŋŋamba ntwalako e Kampala mu paaka empya. N'aŋŋamba oyina mmeka? Ne mugamba nina 3,000. N'aŋŋamba yongerako 2. Ne mugamba nina 3 kuba nali naliddeko ekyenkya. Ne ngenda wali eri ne bampa n'aŋŋamba kati kwate zino 3 zenkutwalira. Naye nantuuza eno kantu kano akatinnye nnyo akanyiga. Ne ntuula awo. Ate jjukira nalina obuzibu nga nsesema mu takisi bwe ntuula. Era nalina akaveera kati nga neesema omwo paka ne ntuuka awo Kampala. Najja nsesema. Kati natuuka Kampala ng'enjala ennuma. Nga sirina wadde n'ekyokulya n'ekimu.
nenfuna kyali wange awo naŋŋamba enjala ekuluma namugamba enjala wamufuna kuwe lwennyini yansanga awo ng'amanyi nninamu kuki ku ssente yali mwana muto yali awo mutototo amwenkana obukulu yali ansingako naŋŋamba enjala ekuluma naŋŋamba enjala enuma naŋŋamba nti kati olina kuwenja ofuna ki ekyokulya nesooka nantwala eyo mu kisenyi kati ate ye nga ye anywa amafuta naŋŋamba nkwekogezeseeko nemugamba saagala ye nampa ekutiya naŋŋamba genda amawenyi kati nga saawa ezo nkola nemutwalira ku ssente yali boosi wo oba ye yali nga boosi wange mukadde ako nga nkola emitwalo 50,000 mutwalirako 2,000 ngesatu zange ati nenfuna n'abalala nibaŋŋamba kati obanga mudongo nali mpenja cupa saawa ezo nibaŋŋamba towenja cupa wenja bokisi zivaamu ssente mu Kampala waliyo ekizimbe bakiyita Gazalandi ne Galilaya bakiyita n'ekirala nedda biri eno waggulu eno nga ku Mukwano Arcade eyo kati nga nentantwala omuli baŋŋamba olaba muno mbeeramu emaali tutandike wenja muno kuba naffe mwetukola ki mwetuwenja naye tuddamu muwadde n'ekikumi gwe zinywa amafuta nentandika nga mpenja nabo era kati awo nentandika nga nkola ku ssente ezeegasa nkolayo omutwalo nkolayo ekyebiri nkolayo gumu kitundu bwentyo naye ate abo bo tebansaba nnyo ssente bansaba ku ssente bo baŋŋamba gwe kola ssente zoweka era nze nga natandikawo wenja kati oli kyali wange natandika naŋŋamba gwe nga tokyamba kuki ku ssente nemugamba naggwamu naŋŋamba nga ate nkulabye olya Rolex wali eri akati abo ne bajja nabamugamba gwe toddamu musabadde gwaffe ki ssente sigwe wamuleeta e Kampala wadde wamusanga nga yakajja naye sigwe wamuwa transport ajja nenvaayo kati nentandika nebeeranga nabaawo mu kisenyi atusulawo mu kisenyi kuba bonna tewaliko n'omu jasi abamu baali banywa enjaga naye nga tekuli anywa mafuta mbeera nabaawo mbeera nabo netugenda nenfuna era kati abamu bo nabadde wali wankosa bakubanga bo babadde bansinga obukulu bo babatutte ku kiri bakiyita ki aliwo ekitongole ekirala kiyigiriza ebyemikono bo gye babatutte nze emyaka gyange teginatuuka yiga bya mikono ankosamu naŋŋamba nzije ne baneeno John angi ewako omanyiyo manyiyo kati omuntu wagamba nti kakuzza ewaka saagala yatosonyiwa aba taata yakyusaayo ayo takyusa mama gyali mama wange aliyo step maza olina baganda bo waliyo baganda bange aboli maama kuba nze mama wange yanzaala nzeka kati gwe wali osula ku dduuka nga bakugya ewaka osola wali ku dduuka osula eri waka kuba nali nga nsula waka naye nga nkeera nnyo nkeera saa 11 nina okukima luutu z'amazzi 3 kidomola kiramba nina okwoza bintu nina kwera lujja nina kwera nnyumba kati nga ngendera ku ssomero buba buyise sabjekiti zaffe zali zitandika 12 kitundu kutandikira ku P4 paka ku P5 paka ku P6 P7 ate nze kati budde obwo nga ni mu P5 nga nze mbeera nnyo nga nze ndwawo ngera tikyanze nze gwatwala mutoyiro ngoosa nze gwatwala ku kompawundi era nze nga bamanyira ndi Leti Kaama era kati n'omuntu taata gwe yasooka okuntwala eyo omundi gwe nasooka okukera nembaako ne bensooka
kati ne baŋŋamba Amacyovu olaba enkuba etonnyeeko leero okedde. Ne tica yennyini yali amaanyi nti ntuuka ki ate olaba naye yansanga n'ambuuza naye kye kikufulu leetuuka leeti omala kukola mirimu waka ne mugamba ye era natandika ng'ayogera ne tatange Kyevula yanzijayo kati netandika nga mbeera ewaka kuba yo nali sikola mirimu gangi nga nsula mmaze okukola kuba emirimu egyaliwo wali eri kalita 10 kamu kakozesaako ennaku 3 nga nsiimulako ne nnaabako nensimulako ne nnaabako nengezaako n'essowaani emu. Kakati ene waka wafiiranga okukola emirimu ye maama yali agenze okukola? Yali yeebaka. Gwe ng'okuukera n'okola buli kimu maama yeebaka? Kati ng'ate oli omuto ye tannatandika kukola kusoma. Kati bwe yatandika okusoma nga nze akeera ne ŋŋenda nze nga musooka okukeera kati mba ndeeta lutu esembayo ng'azuukuka ng'alongoosa omwana naye nze ekyasinganga okunnyiiza ebyo byonna nga tebiri awo ani nga nkeera nenkola nnyo naye ng'oli takeera naye nga ye omwana atwala ebyokulya ku ssomero ssente ne juyisi naye nze nga n'okulya akawaka okulya ku ssomero sikolaki sirya. Olumu taata yampayo olwasaba ekiddo lwasandulirako ennaku 2 buli lunaku ndyeko 5 nve waka sinywedde caayi y'abawa abali bato nze nga nvaayo ne ŋŋenda ku ssomero nga bwe bampa leero 10 enkya ndya enkya sirya enkya nga sirya nga nina kulya ate luddako lwanampa 10 ntandika mugamba taata kuba ye yali ng'agala njige ne bbandi. Yes bbandi nga nayo njagala nze ne bbandi nali nsobola okugiga naye ng'emirimu giba mingi nyova ku ssomero 12 nenfuwa bbandi ate bwe naamala ofuwa bbandi n'okuddayo wakate n'enkima amazzi ge banaasuza nga bakozesa ate ku makya nnoka kati nga nkuwa nnyo nantuka ne ŋŋamba taata bbandi njire si kuba yali aŋŋambye nkube bbandi bwe nkula nfuko w'amagye ne bbandi nenjireka kubanga nali sobola kukola byonna mirimu nga nkuwa nnyo ku makya ate emmira nnakeera saawa ezo nga nzuka saawa emu nga nkuwa nnyo jjukira oveeyo eno ovaayo odduka ku ssomero ye maama otuuka waka agamba oddeeyo n'otambula n'emikwano gyo ne munyumya kati ate nenfunayo ne challenge endala nga waliwo neiba kati nga olaba wano nawali ng'oli yampayiriza nekyesikoze kubanga maama nga amutwalako nnyo emboozi kati ng'emboozi ennyingi kubanga oli abula ekyokumunyumiza namwa ate John yakoze kino eno kati Sande olumu maama ali andekawo n'abaana naye nga nze abaana baba kuba yali alina abaana 3 olumu ng'atwalako omu nandekera 2 kati n'atandika nga ndekera bombi 3 omu muto nina okima amazzi nina okufumba nzalina obafumbira nina okwoza ebintu ate nga bansumbuwa kati nga ye bw'alaba nga bakaaba alowooza mbakubye John egy'abaana nga bakaabye abakubye ng'era nga nze kuba ne kati nakabina ninakamabwa mangi nze natukanga ngati bwe baba bagenda kunkuba tebanzukusambwa ate lwaki bakoze kino natukanga nga mba neebase nga kinzukusamba okwo bankubanga nebankuswaiba nebankuba ku bisenge nga buli lunaku kyenkana nga ye maama mpai lunaku lumu nagenda ku bbowa jjuka ku bbowa zonna kubeerako abaki abantu tosobola genda ku bbowa n'otuka n'osunda busunzi kati maama antuma amazzi nga tewali mazzi ga kufumba mmere namba yanguwayo tuka ku bbowa kuliko abantu kati bbowa yali wali nga nene waliwo ekizimbe ngaawo naye nga yali ku musingi
nentuula awo kati we yansanga waawo n'ayomba nnyo. Njuka ye yali yaŋŋamba nze ndi kyana tasobola kuba nze ndi kyana kyambiza era nga nze ampita guno ogwana kino ekyana ng'ebyo byampitanga ngamba nze ndi kisiraani ndasobola kukola ki kunkuba era nga maze alinda tata n'ankuba ng'ala buli lunaku alina okunkuba nze era nga olumu nga sebaka nga mbeera akuwuliriza oba ali konkona kubanga ali konkona. Lunaku lumu nayagalako n'okwekweka wansi w'obuliri naye nga sobola kuba koloba nokwola enva zaayiika ze yali afumba enva ne ziyiika ate nga alina omugamba nti tewali mmere era yajja n'akonkona mutima ne gutandika okukuba nga mpulira njagala nambuuka kisenge ky'enyunvulume ebweru muziruke era n'amubuuza ajja tumpa mmere n'amugamba mutabani we enva yaziyiye n'ampita kati nga yayiga n'akaze bwampita sikola ki siyitaba kuba mmanyi kyaba agenda kunkuba era nga oli ye akafula neekaze kubanga waliwo nga bweyakolanga n'ekintu nga naye olaba naawe kyagala kukubya bukubi kuba lunaku lumu nze nga nina okuleeta ekisubi buli bwakomawo ekyomukyayi kati nga wano wewaka oba omanye stage yeboda eri gye twayiseeko eri ng'engenda eyiku waggulu ku stage ya boda ku stage ya boda nga noga ekisubi naye nga nange olumu ntya nga saidi waliwo ebijja bingi nga mbitya ate kwaliwo olunaku lumu naye saagala genda kuba nefula atawulidde okugolo baali baziiseeyo omuntu nga ntya kubanga saagala nga nkyali waka nalimu nnyo okutya kw'emizimu nze nga ebintu byonna ebibusi bitya nga ntya emizimu kati era nga tatantuma nengenda nga ntya naye era okutya kwanzigweramu awo era nga ntya embooka era n'amala n'ankuba kuba yaŋŋamba mutabulire ekyayi biseera ebyo kaliwo ejjiiko emwe waka tuuka nenoonya ejjiiko nengikwata bwenti ejjiiko nenga eddugala nambuuza ogenda kukola ki nemugamba ngenda kwoza ejjiiko ebadde eddugala era yankwata bukwasi ba nankuba oluyi n'asika embooko nankuba naŋŋamba ngende nneebake n'okwebaka era nentambula nengenda nenneebaka nentandika nga kuva ate kati we yasinga n'okunkubira ennyo ku ssomero nga nva ku ssomero nkomawo maama ate waliwo yalinga atera okugenda ewaabwe kwewaabwe wali kumpi kubanga wano bakanga eri ku guudi ya militale kati nkaye agenda eyo ento nabireka nga sibyoze buli kimu takikoze nze nga ndakukomawo bikole nga lumu agenda n'abaana olumu nga baleka wali eri nenkomawo ne bajja gyendi ate nga nokola emirimu nze kale ekyajinganga ogintiisa nalinga ndabanga nnyo abafuujuka twali kumpi n'erimbo nga ndaba abafu nga babaleeta bangi ate nga kati waliwo n'ezi firimu zendaba kati lumu nalabako firimu eyakaligi gwali muzimu kati nkalwendaba ebyo byongera kuntiisa butiisa ogenda okufuna ekisubi wayitanga Malaalo mulimbo kati tugeze erimbo yeri wali ng'oyitaawo mukubaawo nga oyitaawo kakuba ate kati nene waliyo emitiititi limba eri mu biti eri mu kibira kuba awo mu kaseera ako twali eyo batini twali twakazimba kuba ffe baamukwaba basooka eyo
kuba kwabo abantu abasuka efe bateekako naffe kwetuli nga mu biseera ebyo tuliyo batini piteyo bannaye ate nga muyogera ekigambo kimu kiwawaala kiti nga ntya nga nkomawo bannaye nga nkinoga nenkomawo nga nziruka kati n'olunaku lumu bantuma jjuka ewaffe yali Stenseni alwekuba eridde eri neeno lunaku lumu nensanga endeku n'ekibbo bwe kiti nga batuzizaamu ki endeku n'enkuku nepapala bweti enkuku nadduka kyali kiro bali bantumira Kisubi nadduka ate bwe naddayo mugamba naŋŋamba nnimba nendeeta ki Ekisubi neetiisa era nempita eri mu kkubo baaliwo akakuba akatini kati atengedde nina kuyita eri nempita eri ku luguudo nenzira ate nengwawo nempita ate kati bwe naddayo ne bambuza lwaki oluddeyo ne bankuba kati nze nga nataana nze era nga buli kadde buli wampita manyi abeera ayagala kunkuba era nga ne kumakya nga bwe tutasomye basaagala kukwera kumanya nga njagala nkomewo ng'akoze eki ng'agenze kuba nakeeranga nga nze saagala ndabe nga nkeeranga nengenda kubowa nga nsomba luutu nnyingi kati era nga mmanya nti kati amulese agenda kwambala ngenda kubowa eriko abeerako abantu abangi nenkomawo ng'agenda kwama amaze n'okugenda atuka ekiseera nga ne bwe mpulira konkona nga siiye omutima guba guvaamu bubi bwe bati nga mpulira gukuba kuba nali mumanyi nga yayagala kunkuba bukubi waliwo n'ekiseera mwatuka nga waliwo nga tewali nekyokoze n'ava eri nga mu tawuni nga aliwo ebimukoze eki ebimunyiriza ebitatambudde bulungi n'akuyita kuba yalunzi yasinganga nnyo okunkubira ku bino mu luwummula waliwo wampita nambuuza leero mmeka nembuuza mba nga saawuddeko omuntu ayogera nga nkuba nga mbuuza gwe oli mwana ki atamanyi naki na leero mmeka kati awo ne wabaawo omuganda wange gwaleeta yaleera naye wa mama mulala kati ye naye nayatandika nga batukuba babiri naye lwakuba ye kyamuyamba mama we yali kumpi ate nga bo mama we yamwagala nentuuka ne bamugjayo ye n'agamba taata nze njagala genda kuwani wa maama ye n'amusininga kati emirimu ne giddamu ate ne gimenya buto mama wange yandekawo nga ndi muto nagenda okuddamu omulaba nga n'emyaka nga 10 awo ndawo omulaba ate naye namulaba yakobanga emyezi 2 naye tata n'agaana oweereza ki sente ezinsomesa kuba yamugamba yereza sente omwana asomere eno namugamba bwe yagala asome mukomyewo eno era naŋŋamba kuba eyo nali nfunye ne gundi kuba nali nkwata nnyo akapiira nga n'okusaamasamba bulungi abo badirekita naŋŋamba nsomere ki bwereere n'akapiira ne uniform ne bampa sportswear naŋŋamba naye ate mama naŋŋamba nze njagala nkuzeeyo wa taata ndi buki ndi bubi agala mwana era tata mama nankwata nampa transport nenzirayo kati bwe naddayo waka nasanga mama taliwo ndani nanga emirimu gyali gimumenya nnyo kati nagendako ewaabwe oba yali yanoba yali teyanoba naye emirimu gyali gimutta kati bwe yawula nti nkomyewo nange awo nga ndyalesa okuwulira ku bije mirembe nditaliiwo yawulira nti kuba ne tataawo yali tadda nnyo waka olumu nsulawo nzeka naweereza boda nendeta 15 neneeyo ekyokulya kati we yawulira nti nkomyewo teyamala na wiiki kakati wakoma mu P? Nakoma mu P5.
Gwe kyoto kyakuddayo kusoma? Wasoma ku World? Nali ntandika oyigayigamu. Mwana Katonda ali eyo, ebintu bino byewuunyisa bya nnaku nebirimu ebyokuyiga. Programu eno giwa obudde nga tunakomo na paati ndala ojja kubaako nekyogiyigamu. Tubadde mu kampeyini y'abaana 17 okudda ku ssomero, era kiba kyangu nnyo okwongerako 18 obweza buno kye buli nti ovaayo n'ennamba togenda okulaba ate nga waliwo aguddewo kugamba ate njakulaga engeri gye bukyukakyukamu olumu njja nenkyusakyusa numbers bananga bano bagamba nti naye kati numbers ozikyusa singa tukwatira ku namba y'emu. Waliwo ebigwa bitalaze mu foundation eno bingi ebisobola okukendeeza ennamba oba ojjongeza. Kakati John, foundation eno tetuyingiza baana basukka myaka 12 kubanga bwe tuyingiza abaana abasukka emyaka 12 kale ekinene ekisootekinga 13 bwe tuyingiza abasukka 12-13 abasinga baba bayonooneka nnyo ng'ensi yabatwala nnyo era batubonyaabonyezza nnyo. Tugamba nti nedda kati katandike budiringa na buto tubujje wansi nga tubushepinga. Ate kati gwena emyaka 14 kyokka bannange David alina emyaka 14 kyokka ate weetaaga obuyambi. Nange nsobola obbanga awo, nange nsobola obutabasumbuwa kubanga tuleeta abaana abakulu kati newasangidde baganda bo twali tugenda kunoonya omu ku baana bano abakulu abadde bajja batukyalira yabbye amasimu bonna yageetisse n'agenda nago kiba wasanze baganda bo nga balimu gezaako kumunoonya tulina points me tubanoonyeza kaboti wewasanze era bwatyo Pastor Sambo yakuba wadde bagamuddeyo n'oyo ku foundation. Abantu abakulu batutawaanyiza nnyo buli kimu bakibba baba n'emize mingi bonoona abato gamba okutuuka okusala ekintu ekyo tetugenda kuyingiza muntu asukka myaka 12-13 tuzze tugezesa ebintu bingi ddala ne tulaba nga betulese nga bali waggulu w'emyaka 13 bonna bamaze babbye badduse abalala badde n'emize emirala abalala baba bakyama nnyo ng'ate bayonoona buno obuto kati tugaga tudiringe n'obuto. Kati ekyo nange nnoonya engeri gyekikolamu kitaaga mwoyo mutukuvu atuluŋŋamye tulabe engeri gisobola okikolamu. Anyway, n'essaati wagijjawo eyo? N'essaati waliwo agimpadde. Bagikuwadde otuuse wala? Kakati ndaba olususu lwonna lulwadde, lwonna lukusiiwa, lulwadde lwonna lwajjula ebintu. Lwabaki olususu? Anti eyo gye tubeera neoba nga akamalayo ennaku ntono kati nze nali nze manyidde obutabeerawo obutamala nnaku 2 nga sinaabye kati natukanga buli wembeera awo omubiri gunsiiwa bwana mala ku wiiki nga sinaabye nga sinategereyo puroguramu tambudika nga neetakula ng'omubiri gunsiiwa kati waliwo nezibayita ensekere nazo zannumako ne baŋŋamba obwanga oyagala zireme kuluma gwegulanga ngoye empya tubeera muki mu ngoye lumu era nengula ku ngoye naye era nga bwemba sinaabye ziba zinnuma ate ng'omubiri gunsiiwa. Amazzi gaali majjama gwegwala obulwadde obwolina ku lususu omubiri nga gunsiiwa. Kakati wakoma mu P5 omaze ku siti wagendako ina emyaka? Ku siti najjako 2024 wagendako ina emyaka third term. Okay.
wadde wakajjako kakati ate omuntu bagamba nti kanoonye maama wakutwale wa maama oli akuzaala osobola okubeerayo oli akuzaalira ddala anti naye nga bwegambe simanyi watuufu kati saawa zino waali kuba neeri yali abeera mpije naye saawa zino simanyi nti oba gyali kuba namuleka nga ayagala vaayo kuba yali wataata omulala nga naye era nga baagala vaayo eyo nga bagamba baagala pangisa walala eyo bakooyeeyo ate newalala waliwo n'omusajja yamukubirawo mukise yali amumanyi naŋŋamba oyo mwana wa kansala mumanyi nakuya tata namugamba omwana agambe tayagala komawo naye muwe kumpe enamba yani ya maama we mukubire era bwe yanaddayo enkeera wali wabikolera yaŋŋamba nti maama we yaganye okukwata essimu era kati naye kati saawa zino takyakolera baali avuga booda ennaku zino mpitawo sikyamulaba ebiseera ebisinga bwe tuleeta emboozi nga zino abantu nga bagamba kakati abaana emboozi ezo zotuleetera ebintu bya nnaku fe tetwagala biraba abantu banga singa ofunayoko ku mboozi za komedi ezo fe twagala nnyo komedi atwala emboozi ezitrendinga gamba abantu banyumirwa nnyo otambulira mu masuuka nga tebalaba gye balaga okusinga okutambulira mu kitangaala lwaki nti bwe balaba mu kitangaala nga tebebisse maaso bibatiisa nnyo olw'obugayaavu abantu abamu bwe batambula nabo mu nsi yaffe olwono ne bakyensiseeyo okugiraba naye gye tunaakoma okutambulira mu masuuka gye tugenda okukoma okusinkana oba okukola obuvuyo n'okusinkana obuvuyo kubanga omuntu omuzibe tasobola kubaako kyamagezi kyakola ekyamagezi omuntu azibye amaaso g'omwoyo amaaso gano ag'omubiri ne bwe gaziba si busibe netugamba amaaso gali ag'omwoyo omuntu yasiba amaaso g'omwoyo ne waba ofooca tasobola kubaako na kyamagezi kyakola kikyakola amaaso g'omwoyo gwe gakola buli kimu kakati bannaffe batufoosinga okubakuumira mu buzibe bw'amaaso g'omwoyo olw'okuba emboozi ezimu zibakwasa ennaku zibakanga so ne beerabira nti buvunaanyizibwa bwaffe okwegatta ne tukyusa bye tutagala kulaba bijja kuba bwe bityo buli kadde taata maama bwe bityo bwe bigenda okuba buli kadde singa tetuvaayo kuba banjawulo weewunye kansala yali yeesimbyewo ekyalo kimwesige n'okukikulembera naye ng'omwana omu bw'ati bwakunyumiza sitole ya kansala okwata ku mutwe n'ogamba kiti kino kitegeeza kiggwe muganda ng'avaayo okwagala okukulembera banno sooka okulembera awakaawo sooka obikyakulabyako kirungi eri awakaawo singa oyo bamuwa akalulu sikyogera mu bubi ng'oza ekyalo kyandibadde ku ki baba asobola okubba omwana we bw'atyo n'ayisa omwana we bw'atyo n'okwesuulayo gwa nagamba ku mwana gw'azadde ow'entumbwe olwo ku balala bye yali agenda okukulembera kyandibadde kitya ekibuzo nkikulekedde ekirala ebintu ebisinga onoonyawo bitandikira n'okubikomya ne bibula naye nga bijja kuba bwe bityo singa tuva kuba banjawulo kati omwana ono akulaga nti alina taata ate taata atali bubi sigamba nti yava ewaka lwa bbulwa lya mmere baali bakuwa emmere ewaka nali ndya emmere naye ntiise yali ewaka omwana yatuuka ekiseera byanyumiza obirabye saagala kubiddamu naye mbadde mbasaba mwana bakatonda abali abangoberera mwagale nnyo obuweereza buno musapootinga ennyo obuweereza buno olwaba omwana bw'aba alina emintu byanyumya olaba nga is still somewhat innocent kuba emboozi zolaba nga zigatta ne bwe tuyimirira ku mateeka nange etteeka lya foundation tetuyingiza abaana basukka myaka 13-12 omwana wuno azze wa myaka 14 naye wakunyumiza ennaku ye owulira nga ddala y'omu kuba olina okukwatirako seebisinga n'ebyamateeka bino banjijukiza bujjukiza nti anko wagamba kino naye ebiseera ebisinga nga menya nnyo ate bato bange abaana bange bano banjijukiza nti anko wagamba kino
ngamba waaye katibe naye nga mwana Katonda ali eyo naawe osobola okutusalirawo. John wuuno emboozi ze muziwulidde ezajjula obulumi n'entiisa. Banna kati simanyi nawe bitandikira naye ng'obuvunaanyizibwa kintu kikulu. Okusapootinga ebifo nga bino bireme kuggwa kintu kikulu kubanga bina kye bitaasa kyamaanyi nnyo. Anyway, tujja tandikira awo. Mweraba.